tussibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Kale kulisa mukumulamu kyali ku Salam TV Oltimbe olw'emirembe nyongera kwebaza bannaffe abavujjirizi ba programu eno aba Uganda Revenue Authority bongera okubiriza bannayuganda nti waliwo lwe naleeta wano agisse kitto n'akusomesa ngeri gye basonyiyemu abantu ebbanga eryo abantu abakkiriza ne bagendayo kyagwa bulungi nnyo era nina abantu nga bali happy. Wiiki ewedde nali wano omukyala omusuubuzi mutabuzi wa bizigo Mama Lususu naga nti ye era omukyalo yakwebaza Mama Lususu yes mukyala Nalubwama yagenda nebaliza agisase kitto yayogera ekigambo nenva wano nengendayo ndaba eddala kituufu ne batusonyiwa era mwebale nnyo mwebadde era n'asaba nti mu ggwanga bwe mubangamu ekizibu nga covid bwe yatuyitamu wabeewo obwenkanyanga obwo mu kusalawo okusonyiwa abantu namulaba programu nagiraba president ayina ebintu mukyala mugezi nnyo mukyala mugezi so ndowooza abannayuganda mugendeeyo muyige mutegeere ebintu ebyo ate era n'omukugu nga Kakensa nga Isa Sekitto tuuka kasiita wagenda wali kwaponyi noonya ofiisi ye gwetuula yogerako naye otegeere ebintu ebyo engeri gy'oyinza obbikolamu so tova buvye enoga nti nze ndi munyiivu bw'onaabeera n'obusungu ojja kukola ensobi. Eddoboozi lya musuubuzi mwetulinze musajja Kabaka Kasujja Ibrahim ali linagiisa Sekitto olunaku olwaleero twongera obbebaza okutugoberera ku mitimbagano mikutu gyaffe gyonna social media mwebale nnyo mwebalire ddala Hajisa Sekitto emabegakaawo nalabye nga kasiita Uganda ku lw'omuntu ndowooza atandikirwako nga mutabuseemu okutabuka katono era natiddemu awo neŋŋamba Haji tebabeere mu kkomera paka naamulwana ggwa abaffe mwakomyewa. Abalabi baffe abalungi kya bulijjo abantu okutabukamu naye kikulu nnyo okumanya enkwata gy'okuttemu obusungu n'ekikunyiizizza. Tumaze akaseera nga tugugulana mu nkukutu kirudde ne gavumenti ya Uganda si kitongole kya URA kyokka kubanga kyo bambi kye bakwasa okussa mu nkola ebyo babasazeewo mu palamenti ne mu kabineeti era kizibu nnyo okulooza nti olutalo luno lwe tulwana lwa Uganda Revenue Authority olutalo lwe tulwana lwa gavumenti yonna okutwalira awamu enkwata gyekuttemu ensonga y'abagwira naddala abakyayina tetukyayinza kukizibikira kubanga tugenze mu boardrooms ne tulaba nga kiganye. Njagala kubuulira andaba nti oba olyeyo ng'osuubula weegendereze nnyo ekigenda okuddako kubanga obusuubuzi butuva mu ngalo ne bugenda mikono gy'abakyayina. Ani abutwalayo? Njagala babuulira abatulaba nti 1% ey'abakyayina n'ogikkiriza ejje Uganda freely oba okkiriza abantu ng'obukadde 36 kwana mu 7 oba 5 kale ze tugendamu n'okkiriza nti 1% Chinese bajje oba olekkiriza obukadde obusukka mu 36 olwa population gye bakola ki gye balina n'olweso China ngezi nnyo nti ng'eyingira mu Africa ogiwamba bupya amawanga agatafuddeeyo nga Uganda yebeera first target nti olwaleero omuchina ayingidde bizinesi zonna tetumutya n'akamu singa baba bataddewo ground level kwe tugenda okusambira omupiira. Bannayuganda bayivu nnyo era Bannayuganda ate bakoppa kibeera kya bulyazaamaanyi okukola ebintu mu factory n'obisuubula n'obissa mu wholesale n'obissa mu retail n'otuuka n'okubitembeeya ng'ate gwabikola. Mu Gw'omunaana omwaka oguwedde twawandiikira cabinet ne tuwandiikira parliament ne tuwandiikira minister wa trade industry and cooperatives
twandikira Commissioner General ne Minister wa Finance ne Inspector General wa Police ne tubategeeza nti waliwo time bomb gye tutuddeko ng'eggwanga abantu tebakyayina gye bakola abachina babagobye emirimu abachina babagobye emirimu nga bayita mu makubo nga 3 ekkubo erisooka buli kintu kyonna ekibadde kisuubulwa ebweru nga tukinona China yabateerawo ssente ng'ezibawolera ku katundu kamu ku buli 10 oba 2 ereete ebintu nga be babyetundira mu Africa Uganda nga togisosodde ekikuwolera eri ekibeera tekuwola Machina be bawa ssente abachina bajje wano bawambe obusuubuzi mu Africa eno new trend omuchina eri bamuwa ssente n'agula ebintu najja nabyo n'abitunda ne babaterawo amakubo 2 agasooka yeewola nga azaayo emu oba 2 ku buli 10 ffe twewolera ku bitundu 3 n'okusoba ne bamuwa ekkubo eryokubiri bagiyita duty remission nti bw'aba afulumizza ebintu ng'omuchina n'abireeta mu Uganda abitunde gavumenti emuddiza essente zasaasaanyiza ku kubo n'emisoso gyonna bagiyita duty remission n'emisolo gyonna gavumenti yaabwe ya China eri ng'ekiruubirirwa kya China kiki population yaabwe terina mirimu bangi nnyo balina okuwamba Africa etannaba kuzuukuka abantu babwe ne bakolera eyo musimbi ne guddayo ne gukulaakulanya China ne tubalabula ne tubagamba nti ekyo si kituufu kubanga eyo deliberate effort ya China ekkubo eryokubiri China nebaayo n'abannamakolero nga boolaba be namunkekere wa Jerusalem Saleh nga bo bazze kola factory kituufu era ng'ebintu babifulumya kituufu obuzibu bwe bufuukira obukyamu nti akola tayiro n'akola ekibaafu n'akola empale n'akola engatto n'azitwala ku William Street n'azitwala ku Nabugabo ng'ate ye yazitunda teriyo nsi mu Africa okujjako ezitanazuukuka nga Uganda esobola kukkiriza ekyo Uganda yeebase ku nsonga eno Uganda nebafu kye twavudde tusitula Eddoboozi tugizuukuse nti kirungi nnyo jeno n'abalala balesa abachina wano okukola amakolero ne president juzi yali embaale nja kutuukawo awo abalesa amakolero abachina bagakolemu naye twagala babe bagunjufu baleme kagwa mu kakodyo ka China okuwamba Africa mu byenfuna nga ffe twebase kyakola bw'amala obbikola ate nga sayo distribution shops mu buli kifo kyakola ng'afuna ku birole bye ng'agenda embalala kyakola ng'afuna ku birole bye ng'agenda Luweero ng'abantu abasaasaanyamu emmaali kati abantu bano babadde basuubula ba Uganda nga tebakyalina mulimu kankuwa ekyokulabirako omukyalina nga tannatandika kukola gumboots abasuubuzi bagendanga Thailand China Kenya ne bagula gambutu eyo engumu ne bazireeta Muchina najja n'akola nga sinatuuka na point ya mutindo obuchina gibaguza siringi 8 kubanga gavumenti bali yabateekako omusolo tokyasobola gijja bweru ne bagivaako bwe bagivaako ne bagamba katusubule kuwona ate oba yaaliwo aguza omusuubuzi agula omutwalo gwa peya esiringi 8 n'amala n'atikka lole n'agitwala e Masaka n'agitwala embalala n'agitwala Luweero ng'era atunda 8 peya zeyasuubuza Sekita akolerewo obulenzi ate zaateeka wali ku loole ku dduuka lye ku dduuka oba ku kimotoka ekyatambuza that is not acceptable eyo trade order teriyo mu nsi yonna toyinza kuvaano n'ogenda Gwanju wadde waliwo akapande ng'oyingira ku airport you are not allowed to do any business here even if it is for free wallahi ng'ovaayo ku kisaawe Beijing ne Gwanju balangirira akapande tokkirizibwa kukola mulimu gwonna mu China ne bw'oba okola gwa bwerere ng'oli mugwira nkubulire ki genda stika ebintu byo weetika oba nga bakukkiriza kiriyalinga naye toyinza kukola dduuka oba bizinesi mu kibuga ekyo nga toli muki ne tugamba gavumenti mu mwaka ogwo nti bannange kino tekikkirizika
abaatulabula okufuuka switch eyanasula mpale Uganda ebadde eri abantu bangi nnyo abavubuka n'abakadde nabo bambala jeani bambala kaki kabe biteeteeyi kazibe zikati kazibe empale kaki yemu ku ngoye ne jeani ezisinga fashion ennyingi mu Uganda abantu babadde bagenda ebweru ne bazireeta amaduuka mangi nnyo ku Nnabugabu ku Hamu gajjudde jeani ezo era abantu bazikozesa zikyusa fashion enkya n'eggulo era abantu ne bazigoberera omusajja najja n'akola factory e China bw'akola factory China president n'agenda alambula bw'alambula n'amugamba ne president bye tukola tebabigula bulungi kubanga tuvuganyizibwa abasuubuzi ababijja ewaffe n'emawanga amaki president n'agamba nti kale bwe kitaabamalira ne bamulumba mu State House ne bamunnyonnyola president tetukyatunda factory ejja tulemerera kubanga abantu baleeta ebintu Abachina mbale Abachina balina okukimanya nti ffe tubawa design ffe tumanya abantu ze baagala ffe tubawa fashion ffe tumanyi fashion eziriko ffe tumanyi size z'Abannayuganda mu size ffe tumanyi era tubadde tutunda ebintu bino nga ffe ba designer abatwala design n'ogitwala ne bagikola ne tusaba gavumenti mu kiwandiiko ekyo last year August nti mutuyambe mutusisinkanya n'Abachina bano namba emu tubabuulire nga bye banaakola byonna tusobola obbigula namba 2 tebageza ne bagulawo amaduuka okuvuganya naffe kubanga ate bo be ba manufacturer namba 3 etteeka lya investment license terikukkiriza kujjanga investor akoze factory ate n'ofuuka trader oba omutembeeyi ekyo kimenya mateeka ne tubagamba nti trading license nayo tekkiriza muntu kuggulawo kaduuka nga yajjanga investor oba manufacturer byonna ne tubisa mu buwandiike ne tubiwa gavumenti ne tugigamba bino byogezaako kukola bisiikuula obusungu obw'abantu abatakyayina mirimu eggwanga lirina obusuubuzi obuyimiriddeko abantu bannansi abasinga obungi mu boutiques mu moving markets mu shops mu arcades ne mu bitalo bw'emibuulo engoye zijjudde olwaleero factory emu mu lisaaki gye twakakolako ng'ogassa amakolero gonna agakola engoye mu Uganda tegaweza bitundu 3 ku buli 100 ku bwetaavu bwa bannansi. I'm telling you a fact. Kuba bwe twali tukola okunoonyereza twategeezaako director wa economic development Mwami Moses Kaggwa yakulira ekitongole ekyo mu Ministry of Finance nga results ziraga nti baweza na bitundu 3 ku buli 100 ku ngoye ezikolebwa mu Uganda. Kitegeeza ki nti bwe tunaabalekera omulimu nga gavumenti bweyagala abantu bagenda kuyita bukunya kubanga empale gy'obadde ogula emitwalo 2 oba 3 oba 4 ogenda gigula emitwalo 12. Lwaki? Nti Uganda Revenue Authority yalagiddwa era ekyatukayanyiza empale ebadde esasula container bwe naakizza mu mpale emu ojja kaluubirirwa emiliyoni nga 15 wakati wa 12 ku 15 container yagenze ku 45 yagenze ku 45 kitegeeza nti bwe tunaaba bakutunda bwe mbadde njitunda emitwalo 4 nkubisaamu 3 nja gitunda emitwalo kumpi 10 n'emeka teri yajja gigula teri yajja kisobola yo mukyayine yateze president namugamba nti ebintu tubigula layisi ne beeyi nene ne tubisala omuwendo yajja tugoba mu katale bizinesi zigwe oba tufuuse balimi oba obusuubuzi tubuvuddemu bwe zinaamala okugwawo ziti ne zirinnya ng'ate ye alinnyisa eyalowooza nga asala olw'okuba afuuse monopolist ajja kulinnyisa olugweyo olwo baluveeko. Twalirowoozezza nno nti kale wa makolero ka gavumenti emuteetere emutaatire nga bweyagala ennyo bannamakolero naye waliwo ekikwewunyisa nti gw'olaba tukaayanya aba second hand items babaliwo wano abadde aba Lebanoni waliwo Abannayuganda nga be ba majority mulimu Abayindi n'abantu abalala omukyayina olwaleero wenjogerera kabikola wadde nga si omu naye bakyayina ow'embaalo ow'ennamunkekeera 75% ku mivumba egiyingira mu Uganda girimu bakyayina kati
kyenkugamba fact kuba chairman waabwe nja mukuleetera wano akunnyonnyole. Mwami Andrew Rubayihayo ekyamaani waabwe nja kumukuleetera nti emivumba abantu bagikooye ababadde baleeta omuchina yayingira mu business nkubulidde nti esente bazeewole waabwe ku sente za wansi, nkubulidde nti babaddiza n'omusolo as a duty remission ku gavumenti ya Kenya. Ekiruubirirwa kigenderere bawambe Uganda bo be baba batunda. Okitegedde kakati kitegeeza nti n'ogwo omulimu gwafudde. Bw'abanga yakola ebipya atukaabya Kayirigombe n'omukkiriza n'ebikadde kati enamba emu tugenda kutuuka mu 80% nga yaleeta mu China. I have evidence. Sikolangako allegation ku kintu kikulu nga kino. Ebintu ebyo byonna ne tubitegeeza gavumenti. Ne tubagamba bwe mutatu tabaganya na bantu bano tugenda bakyawa. Mu kubakyawa situmanyi ffe basuubuzi, ffe nga basuubuzi batutanga kasiita batugamba situlina kye tuyayambye bizinesi ziggwawo emu ku emu. Buli kye boogera nti bakikola nga president ne cabinet balagira URA bayise Ministry of Finance wamati akasaija ekyo kiteekeko omusolo. Tebaddamu kireeta, abataddamu kireeta be baffe. Kyokka omuchina aleeta, omuchina akola wano, omuchina akola buli nsonga yonna bizinesi z'Abannayuganda. Era waliwo abamu abadde bannenya nti Mwami Ssekitabo wayogeddemu bubi okugamba nti emirimu Amini gye yawa abaddugavu kati gavumenti egigabira ataasoma. Amini economy yagissa mu mikono gy'abaddugavu. Ba PhD holders ab'omulembe guno bakutte economy bagigwabira ba China. Statement eyo sisobola gimenyawo kubanga nabuliddwa ekigijjamu. Tekiriyo. Bwe nkigamba nti nkiteekewo mbanga ategeeza nti kala Amini yagigabira abagwira kati bano bagitadde mikono gy'abaddugavu. Bwe kiba kyekituufu kye mba njogera awo kiri nkimenyawo. Naye ekituufu kiri nti kya buswavu. Economy gye tubadde tuleze President Museveni ne cabinet twagala bagamba nti abasajja abakoze amakolero nga mulwana bamutracking eyasooka mu busuubuzi. Yali musuubuzi. Bakirumira. Yali musuubuzi. Yiga Steel and Tube. Naye yali musuubuzi. Bamuviti. Yali musuubuzi. Abantu abavudde mu busuubuzi sente bwe ziwera basibire eno mu kukola amakolero. Beetaaga empowerment si kubasiba mikono abasuubuzi. Nti tetujja genda na kiraasi eno yokka efunye zaakeedi. Tetujja genda na kiraasi yokka ezimbyewo obukolero obuliroko. Twetaaga ne new generation ey'abapya. Abazenga abapya tetumanyi na gye bavudde naye sente bazifunye kati batandise okukola bu factory obutono. Gavumenti era twagirangidde era ngirangira. Mwami Sebalamu mu kikuubo bamuyita muzeeyi naye si ye musajja omukadde. Ekimuyisa yava e Masaka ng'ali mu katale ka mibuulo. N'ajja e Kampala n'atandika okunona ebintu e Nairobi ne baganda be. Sente bwe zaawera n'agenda e Dubai. Sente bwe zaawera n'agenda e China. Ye omu ku baasooka e China okuleeta empale n'ebira. N'afuna sente empya n'enkadde. Naye Sebalamu ekimuyisa muzeeyi teyalekayo muntu w'ebuddu gw'ataakubira kkubo. Nti buli mwana ayogera nti muzeeyi yannyambako yafuuka kati mugagga abamugoberera abamu n'okumuyitako ne bamukola ki omutima gwe mulungi. Sebalamu bwe yamala okugenda e China n'atandika zaakeedi n'abalala ne bakola ki bwe yalaba n'ekyo kiwedde n'ajja n'agamba mugamba bulijjo nti tetukola makolero value addition nze ndizimbye n'akola ekizimbe n'ajja n'ankumi bakiyita Sebbuko nga empagi emu obuzito bwayo kubanga yakikola nga factory. Sebbuko ng'ekola ssuuka, Sebbuko ng'ekola uniform z'abaana, Sebbuko ng'etunga empale, Sebbuko ng'etunga amasuuti. Sebalamu n'afuna obutakkanya ne Uganda Revenue Authority mu by'emisolo mulembe gwa Kagina.
ne tugenda ne tunnyonnyola nga nze nkulembeddemu ne bannange ne tunnyonnyola n'omwami eyali president's advisor on trade and commerce bamuyita Tezikuba Sajjabbi ne tunoonya president tumunnyonnyola ensonga zaffe tetwasobola nnyo kumumatiza. Uganda Revenue Authority n'esasuza obuwumbi Sebalamu bw'alaba ng'ekyo kifu n'akwata factory n'agiguza Omunyarwanda. Wenjogerera bino ekizimbe ekya Sebbuko eyali factory kirimu Nasare School. Ebyuma baabitwala factory ekola bulungi gye yalaga ekigali bagitunda yakoowa. Abasuubuzi baali balinze factory ya Sebalamu ekwateyo bekapa olwo basegawa bano ba Peter Sentale bano abo bonna abantu abagaggawadde abali awuka kakeedi kamu bali bagenda kukwata ku musimbi gwe balina batandike mu bitundu byabwe okuteekayo bu factory. Buli omu akugamba olaba basuula muzeeyi factory yo bala yalemwa buli gwosikiriza okumutwala mu makolero akujuliza Sebalamu kuba tebamanyiiko zero tebamanyiiko bunafu mu ekyo. So ekyo kye kibatabula n'olwekyo ekyo kye kitutabula twagala ki ffe kye tugamba kiri ki mwagala ki nga tumaliriza. Yes. Amakolero tugaagala gakole ebiriyo ate gatuwe tutunde. Trade order must be there. Teri mu China, teri mu Hindi, teri mu Arabu, teri mu Pakistan gwe tujja kukkiriza kukola kolero nagulawo kaduuka ate kwetundira bintu bye. Ekyo nedda. Ekyo nedda. Gavumenti oba eneetusiba etusibe. Tuli ready okubeera mu makomera, tuli ready n'okufacinga consequences ezisinga ku ekyo. Tetugenda kukkiriza baana baffe kubulwa mirimu. Abaana bafulumye basoma basifunye ziddiguli tebalina mirimu. Tubadde tuyimirira nabo ku biduuka n'amala n'afuna ekikye kati bakole ki? Kati baakadaama. Abaana baffe tukooye okutunyigiriza wano tubasindike mu bakadaama gye babookera omuliro, tubasindike mu bakadaama gye banoonyeza ssente nga bafuuka abaddu omuddu bamuyitaani slaves in their own country. Dembe lyaffe okukola foreign labor export naye dembe lyaffe okukolera wano ng'abamakolera abagakoze weebale nnyo pulezidenti obanoonyeza naffe abalala tubaleese naye bakole ebintu babitwale mu warehouse. Tukole nabo endagaano tubiguleyo tubibunye eggwanga lino. Ekyo kye musaba tewali kirala. N'olwekyo baba kibakaluubiridde olutalo lunene. Olutalo lunene. Bannayuganda nze bukyanga nkola mawulire emyaka nga 3 ng'omwogezi wa Kasiita sifunangako response gye nafunye ku mikutu nga statement eraga nti tukooye emirimu gye tubadde tunywezezza ogigabira abachina deliberately nga gavumenti emanyi ng'ate oluusi temanyi. N'olwekyo kwe kuvaayo ffe tugirabule nti enough is enough. Mukwate abantu abo mututabaganye nabo. Minisita w'ebyobusuubuzi waali, minisita ekirungi era y'omu wa byamakolero, tutuule tubabuulire kye twagala nga bannansi. Amawanga amalala gakuuma nnyo bannansi okusinga abagwira so si kukyawa bannansi ne batitibya abagwira. Amiina. Tujja ndowooza kwongera obudde nteekateeka eyo inshallah katulabe ki ekigenda okuddako. Ndowooza mwabawadde ebbanga lye balina okutegekeramu ekintu ekyo babaanukule. Eddoboozi ly'omusuubuzi olunaku olwaleero bwe tubadde Haji Sekitto Issa nange nali simulabangako ng'ali bw'atyo naye yakyukakaawo ne ŋŋamba kiki kino ne ŋŋamba tebaamunone nga naamutennagira naye President yatugamba kanunzikiriza nkayise ng'akasembayo olunaku lumu yanyiiga naŋŋamba Kasiita njagala tukaayane n'okulwana tulwane naye tulwane nga tewali bagenyi era nange kye nnamatiza bannange nti naamwe aveewo twekube bulungi mu bigambo twekube bulungi mu kye twagala mu nteeseganya ng'abagenyi tetwozeza buzina bwaffe mu bagenyi baffe. Kyekyokka ekyatuganye. Webale nnyo balire ddala Uganda Revenue Authority bawoza b'omusolo banaffe abavujjirizi ba pulogulaamu eno eddoboozi ly'omusuubuzi. Nze Musajja Kabaka
Haji Kasujja Ibrahim Ali wettobe tubadde olunaku olwaleero tujja kudamusinkana inshallah tubeera naawe Friday saa 2 ez'ekiro ate Saturday tuba tukuddamu ku makyawo essaawa 4 Geoffrey Ssenyonda abaddewo ku kyuma kitambuza munta editor Umaru Busulo okubiriza okulanga program zitambula bulungi mutestes omwanjuzi nze musajja Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali kwagaliza byonjagaliza Ekutusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.